kati afuga nembagamba ali mu kifaananyi naye afuga nembagamba nti era endiyo naafuga yegenda okuleeta omukulembeze owaddala yavuddeyo n'akola statement mawulire naye ng'akimanyi egenda eyinza omusibya oba omuleka n'oyogera ku CDF w'eggwanga ono waffe gw'omanyi obulungi ennyo yawandise mu comment section ye ku YouTube n'agamba nti obukazi bwa Uganda obutalina nyaasi n'obumpi. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, olina mwana mulenzi amanyi kudako nga BNK 256 tuli wano ku UG Now TV. Kategeera leero wetugenda okubeera nga tukuweereza mu Uganda right now abana Uganda naawe oli ku kyeyo uliriza bulungi mu Uganda mulimu obufere bw'enjawulo twali twakavaawo ku AIM Global babbya abana Uganda saako nammwe omuli ku kyeyo musindika sente zammwe musindikira mu bantu abo esente nizigenda nibajja nibababbira ku chicken capital chicken ebintu by'enkoko oba mwabiwulira bubbi kati right now tulina obubbi alert security alert security alert by BNK 256 abembuzi. Can you imagine omuntu ali kusomesa pozi olunda embuzi okopozi mbuli mwaka embuzi ezaala mbuzi emu ate embuzi yagitunda mitwalo 75 ate embuzi jezadde bagitunda emilioni namba bintu bya kifere. So muna Uganda gondabye oli wa mukisa okubeera nga ondabye amanya n'eddoboozi yenze BNK 256 oba nga oyagala okutegeera ku updates ezimu osobola okuyita ku TikTok ojja kutegeera BNK 256. Olunaku lwa leero nina omusajja wa Katonda amanyikidako nga Pastor Kango ono alina program oba foundation emanyikidako nga Lock Foundation zimuno mwe musanga abaana bambi nga balina ennaku yaabwe ng'ennaku ya ddala kati balina mwasirizi kwegamba tibalina ku bantu babasomesa tibalina kintu kyakulya kati munange omusajja wa Katonda ono gondabako naye ono wano naafuna omwoyo gwa Katonda namugamba nti munange genda owonya abantu kati munange gondaba talina nti oba muzungu wabula gondaba gosobola okukwata akantu akatono koolina n'ebitaano n'olukumi ako ke katono koolina okuva mu mutima gw'omunda osobola okuwaayo abaana abo okubeera nga basoma banywa balya beebaka bulungi ate bajjanjabwa. Sijja kwogera bingi kansooke ngwerokaminge omusumba waffe ku UG Now TV gwe omulabi waffe wa UG Now TV nga tonaba subscribinga kubanga ebirungi bijja ate gwe wa subscribinga omukama akudizeewo mu linnya lya Yesu. Omusumba wanjise manyi nange njogera nnyo ku linnya lya Yesu kubanga ndi kumpi n'amaanyi. Saba obuuzeko kuba tulaba abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Kango enjoga Bdyeri ekkanisa bagiyita Believers on the Rock Ministries Matugga weesangibwe mabega w'ekizimbe kye bayita Matugga Shopping Center gwa wojja automatically obeera otuuse ku kkanisa. Tugwaniriza okujja osabako naffe emisana n'ekiro nga bw'oyagala mu linnya erya Yesu. BNK n'abatulaba ku UG Now TV mbabuuzaako musibye mutya mwasuze mutya mbasaba nno nga tonaako kugenda mu maaso kola kirala kyonna sooka olongoose omutima gubeere mugabi kalayiki katuwe ka follow ka subscribe then ne comment giteekeko gamba at least yogambako BNK nti era akasaati kewayambadde nti kalungi kivubuka kalungi era ndi muvubuka waki ogamba nti kakivubuka era nyembala byabavubuka just mbadde njogerako okay okimugamba munnange kiba kijja tukola obulungi ennyo obutenkanika bwe kiwe kiri babuuzaako kubanga kyongambye olunaku lwa leero tuli mu mbeera nga Uganda ebintu bikyankalanye ate oba biri worldwide kubanga nalabyeko Trump waliwo abantu basisinkanye gundi alina abantu basisinkanye olunaku lwa leero twakeeredde mu mawulire omusajja yali ani
eyali mugundi mu meya wa Lord Mayor ow'ekibuga ky'e Kampala atwaliddwa wuuyo tulabye twitazza omukulu Beni Bayibuli yetuwa amagezi yagambye bya Kaisari mubire kale Kaisari ne bya Mukama tubye Mukama Bayibuli ene etuwa amagezi waliwo ekintu ekyantukako emabega kawe yagamba nti toganya musango kutuuka mu kooti nga musobola okugumalaawo era nga kyengezaako okukubiriza buli mulokole singa obeeranga ogudde mu kaseera ak'omusango oyanguwanga ogumaliriza bifo nga tonaagenda mu kooti anyway eyo kanveeyo just mbadde ngezaako kuwala ati naye njagala kusooka kubuuza bannayuganda mumanyi kye bayita muhoozi yani? Muhoozi ye mutabanyi wa Museveni. First son wani wa Museveni. Ekisooka kababuulire Muhoozi mumanye tosobola kwetantala gwe civilian mbonoonya Muhoozi mu bulungi ne mu bubi omuwa empapula ezimuyita mu kooti gweyita omumanyi kyogamba ali waggulu w'amateeka. Ali waggulu w'amateeka ate aliiso ivo. Bano abasajja abeeru mwalabyeko bagenda basisinkana abo ababiri kati omuntu n'okubanga bamaze ddo basisinkana omanyi lwaki? Bo babuuka bubuusi tebakozesa nnyonyi bakozesa poto okutuuka bonna bonna bwe batuuse era nkukakasa mugenda kugamba AI bano abasajja bagenda sisinkana Muhoozi ne Museveni waffe wano batuule boogezi. Omulabi waffe owa UG TV yandyagadde ategere ku basajja abo boyogerako soko obanyumizeko ku basajja abo boyogerako. Bano abasajja benjogerako basajja ba oyinza omuyita alien oyinza omuyita muntu minya osobola omuyita nga bw'oyagala nekyo bomanya si bantu ba bulijjo nga ffe we tuli naye abo babaka basindikibwa nga bambasada nga woowulira nti waliwo ba informa ba police oba ba gavumenti kati ne bali ba informa ba stani on advanced oba aliens jukira nagamba omutima omubi gwe gumakinga evil era kituyita stani kiva mufa abantu kubanga stani takuba ngumi muntu yakuba ngumi kati stani nga nakozesa ali myoyo tali mibiri era moyo gwa stani osobola oguleka ne gukuyitakawo ne gunonya engeri gukuyingira nti gukulaba naye kasita muggo otandika okwesooza muggo kasita otandika okuyomba nga stani abeerawo kivula ba stani akozesa nnyo John Muhoozi. Kozesa atya John Muhoozi soko mbulire nati kati ogenda kulaba ogenda kutunuulira egundi zino zatekinga gundi decision jeno zakozesa okubeera nga alumba nga kwata abantu nga ziri evil nga nawo oziraba ziri evil kozi nti siganye fe lwaki tuwogera waneno oluusi nga tufuddeeyo omukulembeze yenna mu nsi balina okumwogerako oba oyagala oba toyagala olaba Pastor Kango osanga abantu nga batudde mu meeting awo nga bagamba eyo musajja wa Illuminati ogenda okusanga abala batudde mu meeting bagamba nze bannange kasana nafuna musumba Kango obulamu bwange bwatereera kati olwate nayenza abamanyi bayinza obeera ku bukadde obutaano ataano obwa Uganda oyinza okusanga nze abamanyi baliko emitwalo 5 5 gyokka naye nga banjogerako olwate jeno mulamba naye kino ekintu kiri mu kujjayo ki nabagamba nti entebe y'obukulembeze eyaddala efugibwamu yabikkibwako ne bamugamba togeza nakuddamu gituulamu kati afuga ne bagamba ali mu kifaananyi naye afuga ne bagamba nti era endi yoona afuga yegenda okuleeta omukulembeze owaddala mu ntebe kakati gwe togenda kuva eri gy'ovudde mbw'olwokuba oli looya omukuukuutivu looya tamanyi mundu kankubuulyeko looya byatamanyi tamanyi mundu babeera jento tebamanyi na kulwana ngumi tamanyi kuba mugundi wakafundako ffe twesikasikamuko olumu n'emizimu naye ono gwe njogerako
tamanyi ngumi tamanyi mundu olwokuba olina ekigambo no takyalina nasse mu ggwanga bamukuba akalulu munamateeka ate sinawo ye president lweti nawo yalinga president wa PFF bebiki anti jukira waliwo ekibiina kyava mu FDC kati badda mu PFF nze no manyi mbadde sikimanyi nakimanya PFF okumayanga tayina na teyali badde nga ayogera n'okwogera mukulembeze wa PFF let me tell you kankubulireko ekintu kimu gwe muganda wange ampuliriza tuyina ebyama ebisembayo ku muhoozi ne Yoweri Museveni abyama kyebyo omulabi wa tetusobola kubyogera bajje batukime obadde ki tubirina era tulina points zetusabira yugumye obwengula bwa muhoozi tugumye obwengula bwa Museveni tubunyenya mu linnya lya Yesu Kristo omulabi wa yandiyagadde okutegeera birungi bibi ebyama ebyo bibi nnyo ate endi yabyo egenda ku batudde baseka bakwenkwenuka n'obutebe nga buba kusuula bigo mugenda kuseka walabako emmere n'omwenge ogwaggwa mabaala side z'egindi nga gundi amaze okugenda egindi ekaganga byo byogera direct byaliwo ebyo nze kanjogere kale ku lwange yogera amigo gije owakalangwa beida wa abantu basanyuka nnyo simanyi lwaki abantu basanyukira nnyo omufu naye bagamba nti oyo kalangwa ye yaliko gundi tunule eno kunyumiza gwe siri mu byammwe nedda naye musumba nyumya banyumize bali kiba kirungi babayo kati kitwale nti onyumiza bana naye la nyumiza gwo ndaba wano eyo kamera kati wuliriza temanyi ku mugogo kiba kirungi wuliriza bulungi kiba kirungi omuntu tumogereko ebirungi n'ebibi ng'agenze kubanga obanga toyagala ogere ng'agenze ng'ogenze kubanga oba toyagala twogere ku bibi then bitlongose lweti nawo kati lwaki gundi mumwogerako sawa zino ng'akyaliwo abakwata abateeke mu basement kati kyogamba soko linde gondi mu gondi Lord Mayor yayogedde ku gondi kiki yamwogedde ku yavuddeyo n'akola statement mawulire naye ng'akimanyi egenda musi eyinza omusibya oba omuleka era mugenda kuva mulabe video ng'ayogerayo kenyininyini nga gwe baatadde naye ng'akyakola ki nga bakyamusibye lwaki kubanga yabadde akoze prophet video ono gondi Lord Mayor nyininyini kubanga abadde akimanyi alisikinga tosobola keera ku makya olwaleero n'oyogera ku CDF w'eggwanga ono waffe gwomanyi obulungi nnyo yawandise mu comment section ye ku YouTube n'agamba nti obukazi bwa Uganda obutalina nyaasi n'obumpi bugenda sanga kaseera akazibu nokera ku makya n'omugamba nti production warrant oyitibwa mu kooti even nange kenyininyini olaba nokera ku makya n'oŋŋamba nti nkuyita mu kooti soka ne nkuceeki nga Ben ono azitowa kiki kye yeesiga antugendera ku mateeka kati lwaki tagendera ku mateeka kati yakola amateeka lwaki agendera ku mateeka lwaki yakola amateeka ye first son kyogamba amateeka tegakwata ni president owa America gayinza omukwata owa America naye owa Uganda tegamukwata temutulimba CDF wa Uganda batwalira amateeka mu ngalo CDF wa Uganda amateeka ga Uganda tegamukwata temutulimba era kankubulireko ekintu kimu omusajja mumwesonyiwe abaagala okubeera abalamu kubanga enkyukakyuka gye nabagambako 2026 eri mu kukola ekyagenda mu maaso olwedde entebe yakyuka dda naye tennaba kujja eno mu kamera naye nga mu kamera eri mu transaction ziri mu kugenda nga zikola zitambula kyogamba president wa Uganda yegoni General Muhoozi Kainerugaba bigambo byo anti nkyukakyuka ki gye tutalaba siriwo okulangirira sinze oli ani oli omusajja oli alimbira ku Bayibuli bwesomatira bulungi toddamu kulimbisa Bayibuli kwata constitution balayize balayire naye Bayibuli bambi mugiweeko ekitiibwa waliwo n'omusajja ku TikTok
yakutte Bible n'agisiba ku musalaba omumyufu n'agikuba emboko mbu akuba Yesu bwe era asibye Yesu ku mugwa. Ensi weeraga ensi weeraga balokole Katonda agenda kwanukuza ensi omuliro. Era kababuulire Uganda waliwo nabawo obunabbi bunene omwaka guli oguyise. Mubadde mulindanga amataba nga temugalaba. Kati kuluno mugalinde. Kati Musumba obadde otugamba nti olwedde entebe yakyuka owenjagala entebe yakyuka dda naye Abannayuganda nga tulaba nga tenaba kukyuka. Kati no kakubuulyeko ekintu kimu Mukama alina kye yandaze. Waliwo omwana gwe bajja batega bajja muleeta nga munnabyabufuzi owa bulijjo nga muto mu myaka era ajja beera asingako Jeno. Jeno ajja beera amusingako obukulu. Jeno muto mu myaka naye Jeno ajja musapootinga deni ajje bw'anaamala okujja afuge ng'ekifaananyi nga bw'olaba Jeno omu abadde afuga ng'ate Jeno omulala yatowa order ezisembayo ez'enkalakkalira nga yamugamba nti kati genda oyogere bwoti ne bwoti. Kati kirindirire. Waliwo walabako emabegaka waliwo omusajja abadde ayogera nnyo ng'era alina amaanyi mangi era mu Piero Piero U kozi P kitegeeza ki? It is patriotic ate Ero League ate U Uganda Patriotic League Uganda. Anyway tukireke. Abadde ayogera nnyo omuvubuka ono ng'ayina amampaati era yakola kingi nnyo okukufutyanka n'okusuula omukulembeze waffe omu gwe tumanyi nga Triple A. Naye endi ya byonna batandise omuzza emabega nga balaba amaanyi mangi. Jjukira waneno ku leesi twagalawo omuntu ayimiridde mu leesi. Twagalawo ekifaananyi n'owaddala omu. Ekigendererwa kyabwe kyaki? Kubanga Munnayuganda n'oyo andaba babalansinga banoonye omuntu Abannayuganda gwe bagenda okwakiseputinga. Banoonye omuntu Bannayuganda gwe bagenda okwakiseputinga naye nga waabwe tekigenda kulobera mu campaign ejja nga Triple A awandiisizza ekibiina najja ne yeesimbawo ate nga sente zonna baazitwala n'ennyumba mbu onakulegulu yabadde ku parliament. Kati sooka olinde ate kati otugambye nti olwedde tunaaba tufunye ekyenja ate banaaba baagala kola gundi balonda kisanja ekinaddako tunaaba tulonda anti kati toyawula bulimba na kulonda. Nkugambye kiki kyotegeeza bano omwenge gwe banywa baanise ye kabaka w'obulimba era kankubuulire omuntu yenna n'atamira ku kikompe ekyo ye kabaka w'obulimba. Kati obulimba kuno okulonda okugenda maaso Uganda wanino kwe tulonda tetulonda wabula tulimba nti tuli mu kulonda. Kitegedde kati ekitegeeza abo baba beeronda eyo gye balonda beeronda bo babalimba mwe mutwala obudde bwammwe teri kinnuma nga bano ababeera ku campaign bambi ne mutuya n'enkwawa nange natuya n'enkwawa nga noonya kalulu n'ogoba omusajja biki naye nga nabo bakimanyi abantu ne babakuba namu embooko. Kati lwaki batukuba kiboko nga alwedde bakimanyi nti batu anze kale kye nali badde nsaba nti singa kibadde kisoboka balikedde ku makya ne bajjayo ebyokulonda nettabira na mwaka ogwo gwakayiisanyu gwakuyiwa musaayi bino bijjawo ffe era tulyoke kuba tetusobola. Gambye kati yavuddeyo n'agamba nti munoonya muwe empapula ezimuyita mu kkooti
babeera bamututtewe batyo begwani eggwanga lya Uganda banyabo ne bassebo kino kye kigambo kye mwetaaga terigenda kukyuka na kooti terigenda kukyuka na ngumi terigenda kukyuka na mbooko terigenda kukyuka na mundu n'eggwanga lya Uganda ligenda kukyuka na ssaala kino ekigambo nzizenga nkibagamba banyabo ne bassebo abampuliriza abali mu kulamuza eggwanga mba bamenyere soko bamenye mumolo nkubuuze bulungi sister gamba alamuza mumumanyi first daughter alamuza sister alamuza jena alamuza oba yafuga kati oba yalamuza owokusatu yafuga owokusatu singa afuna amutikulako omugugu ye mwetefutefu gwetikula naye ayagala bano abagagga b'eggwanga bamugamba sebo beerawo protecting ebintu byaffe kati ate ono tebakkaanya waliwo ennyumba ezirina ebisenge bya ssente vamu ebyo byaniita mu Uganda nga balina ssente ebisenge kale siŋŋamba ebisenge nyingi oyinza obutalitegeera bulungi warehouse nga ffe obwavu butuluma abalala balina warehouse za ssente era waliwo akakodyo jeno kayagala oyitiramu okukwata obwongo bwa Uganda kajja kukola naye tebagenda kaganya kutuukawo at least mujja wulira nti waliwo assassination nga yawajje nga basassinatinze jeno n'omukubya amasasi kijja kwewuunyisa omanyi lwaki yayita meeting mu kyama naye kati nkyogerako mba njogedde sinoonya mbooko soko tubulireko katono yayita meeting mu kyama tibigenda tuukayo gye buvuddeko awo mu ngeri y'okulwanyisa enguzi ng'ayagala alagire ssente zonna eziri mu nsi tuzitwale mu bbanka ng'ayagala akyuse ssente aleetewo kashi endala kati ssente zitakkirizibwa kubeera nazo mu mateeka ng'omuntu azirina automatically bigenda sigalawo nga biringanga nze we nakulira no edda nga nkyali ku street nagendako mu nju y'omuntu okubba nga wow nkikubye nensula boxeza biri ekyannuma ngero tuuka eri ng'emu ya cogamu kyeki sente ezaaliko ffe tuli bakulu twala sente yakukyojjamu sente ya cogamu sente ya cogamu ng'endala nga biriawo bizike biriawo kuliko zike ziri sente enkadde ziri nga ze wabba ze nabba ng'abantu zabadibirira nakati zikyaliyo ate we nazijja waliwo akyalimu endala naye nasitulawo ensobola gwe n'olowooza nti okikubye nendowooza nkikubye kati musumba lwaki nkugamba bwentyo nti bano abantu mu kubaavuwaza no banafuya sente ezo bagenda zisigaza kati kiva olaba njagala ompulirize bulungi buli kuba eriyingira ebibuga bagenze bazimba amayumba sente bali muzinvestinga mu landizi kasaba babagulizaako nti bagenda kubagamba sente muzitwale mu banka bazikyuse kati sente nibasalawo baziteeke mu landi mu mataka ne mu bizimbe kubanga wagula ajja funayo benika atalina sente eno agule manyago agamba onkolera then bakuteeke ku trigger osome family yo na mama wo ne tata wo ne jajja wo ne bazukulu wo nawe bali baba monitoringe kati gwo bakolere kasita bala bango ogenzo ova kumulamwa nga bawayo omwaka twa mu family yo nga bakugamba gundi olabe tumugize mangu nawe siri wala gwe siri wazoddemu okole bulungi nnyo bere muweereza mulungi musomba ekiri mu ggwanga essaawa zino eno kyekyo kye bayita sitaani atambula sitaani atambula ali mu ggwanga essaawa zino atambula mbeegayiridde balokole n'abatali balokole ebiseera bye tulimu biro bya luvannyuma
ekigenda okuyamba tegenda kubeera ndulu ya kooti ddala owabira otya omuntu alagira oba asasula kati Beni webeera bannoonya ompaayo oba tompaayo kisinziira bakunoonya waliwo akunoonya ng'ali kukwagaza kirungi bannoonya kunsiba kunzita biri ebintu ebya kunsiba kunzita jjukira no njagala kino kijje wali okunjagaliza ekibi abantu bawangayo bannaabwe nenjogera okuwaayo ku muntu nga gwe Benike nza kusasula okimanyi singa nkusasula bansiba togenda kusigala ng'osumba kanisa eyo togisobola gisomba togenda kufuna sente ogenda kufuna okunyigirizibwa ojja kulowooza ku lenti kiri kyanjawulo musumba olisi yatasula ensi fo tumusasula muleke kwegumya nammwe fo tusasula baba badda mwegumya mulabe okera otya n'oyogera abatulaba noga nti gwasasula ensi nga leeta ye ekumyawo bagula gundi saati toyina saving ya mitwalo 5 nawe ogamba nti gavumenti eno gavumenti eya Uganda tekyali gavumenti y'abantu wabula eri gavumenti ya muntu oba ya famire. Let me be sincere. Government ya kati bwe ogenda kera kumachi oyogere ogambe nti ogenda kusiba omukulembeze nange nembeera nzira gino kiwakoze nawo musiba kusibirawo watagwani obo twalidde amateeka mu ngalo kanga twalire naye nga nzigonzo mpa mmere ye mobo justice eyogundi y'amateeka agikole era nange nze nkuwagira agikole kati musumba ne kyenagala okubuuza ate n'ekirala nze newuunya ebintu by'emisango gyabo baani ba Elias buli naku owaaba misango towangulangako misango ate ogiwangulira ejawa musango kigwa liwa wulidde nga awabidde gavumenti n'agiwangula just tubuzaabuza tutwalira time kumalako lunaku amawulire gano gabeera gakaggwako nga baleeta malala kyogamba ali mu kazanyo ka gavumenti eyo sije njagala tugende naye oli gwe muli mukufiirako mbu ali mu kkomera ali ku mulimu era mwenna mukimanyi ali ku mulimu kati ono diversion kati ate ono omusajja takyayagala diversion agala kulaba ggwanga litambula agala gula buganzi tanafuna bumala era naye aba ali ku diversion which means ali mu kukwata akole diversion of course bo kye bakola naye nze Beni kyenjagala okugamba bana Uganda nti muleke okulwanira entalo mu kooti muleke okulwanira entalo mu bakulembeze mulwanire entalo ku mavivi awo wenyini we mbadde njagala okubuuza awo wenyini wootuuse ogambye mbu entalo egundi ensi tegenda akyuka na kulwanagana na mundu na biso wabula mavivi lwaki tetusabe amavivi nigakyusa bulungi butya anti nitukyuse obukulembeze anti kati bulungi butya kikyoyogerako oyagala bukyuke bulungi butya ogambye tukwate bakere ku macha balangirire Kyagulanyi nti omuntu gwe twalonda nga ye kwanga nze ngamba gwe twalonda kubanga nange gwe nalonda gwe walonda anti wona agenda obuuza oli yalonda ani gwe walonda ye Kyagulanyi naye ati waliwo yalonda Museveni naye gwe walonda Kyagulanyi nze silonda sono nakalulu kange nka weeyo bakabbe ate nka oba nka weeyo oli n'omulala gwe nali agadde okkawa olwedde neosikamuwa ajja yitamu kati ate wenkateeka eno bajja kabba naye kale oli muna Uganda kati ekitegeeza gw'ogambye olina eti naawe obufuzi buli mugundi mu famire kati obufuzi esaawa zinene buli mu famire anti tubusabye budde mugundi mu nsi anti Beni tubusabire Beni nali ntandika okuprofesayinga ku nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga era nali nze naweesonyiwa nga nabuvaako nga nninda bulinzi bunnabbi butuukirire
nabagamba nti ono omukulembeze aliko gwe mulabako wanaamala okutaba ati pa waliwo agenda okukwata oyo naafuga mu kisiikirize bw'anaamala okukwata agenda afugira emyezi 6 ku myaka 6 emyezi 6 waataliibwawo bamulirawo mu myaka 6 ajja kumala myaka 6 kati bamala omulyawo we pa nga baleeta omukulembeze Katonda gw'ayagala ng'atuula ku ntebe kati gwe oba oyagala redi oba togyagala oba oyagala yero oba togyagala simanyi yo ogiyite PPF PFF oba gyoyagala oba togyagala kasita Katonda anaabeera nga gwa mwalonze omukulembeze oyo agenda okujja era bagenda tandika okufuganga ebisanja ebya bagenda kuwuliriza eggulu bagenda settingawo enkola bagenda yimira ku kigambo ekyo bayita for God and my country America egamba land of opportunity terimu bw'obeera ng'ogenze ng'otunira ku moto z'ensi yonna ezirina Katonda wane waffe ndowooza ewalala wayinza okubula for God and my country kati sina byakyuka ndowooza olaba Katonda Bayibuli egamba nti mu kitabo kya Isaaya 5:9 gamba nti n'omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza tegutayinza kulokola mu Zabbuli agawe nasirika mwene mulowooza neebase kumbe sebakangako ono Katonda gwe mbagambako buno bunabbi bwe mbagambako mutuuka kaseera mugamba nti paasa kangu nabyalagula tebituukirira Katonda teyeebase yagamba nti nkozere njogedde leero n'okuyinza okukola nkyogedde n'okukikola ngenda kikola Katonda gwe tuweereza ebigambo byatugamba agenda bituukiriza naye mutayimu ye si mutayimu yammwe ku peesi ye olakinga ki olagawa era nga Katonda yakuteekateekera obutaliraba mulembe mulala ne wolibeera okola otya toligulaba olibeerawo naye Katonda gwe yateekateekera okulaba omulembe ogenda gulaba kubanga enkyukakyuka weeri akantu ako kambuzaabuzaako enkyukakyuka weeri tulaba omusajja wa kikofira yaliko myaka 45 enkyukakyuka weeri nabagambako era nabagambyeko kati bano abasajja bano abazze be bapushinga energy mu bano abantu n'olaba omusajja nga takula takaddiwa ng'alina amaanyi ekyokubiri n'olaba ng'alina amaanyi nabagambako ne bagamba nti babajja nawo ng'oluusi oli yeefiira dda oluusi oli takyali nawo basindise bimenke birala byeri mu bafuga mwene muddawo ne muleekaana olutalo lw'olugwa andaba era mpuliriza bw'obeera ng'okyalowooza nti olutalo lwo lugenda kubeera lwa mibiri just not that wa defeating wadde wawangulwa olutalo lwo lutunuulize mwoyo kubanga olutalo lw'omuntu lwa mwoyo si lwa mubiri tulwanira mu mwoyo si mu mubiri era mbabuulireko gano amazima gwe mutayagala kuwulira gavumenti yakyuka dda waliwo afugira mu kifaananyi agenda kuvaayo mu lukale yeerage vi nze afuga nga lete twamulonda bw'amala okuvaayo yeerage nti nze afuga gundi ono musibye alimu awusalist anti mwamanyira otubba ne muteeka mu awusalist twalabako waneno abasajja waliwo abasajja bakoze emisango gyennagomola naye omanyi obasanga batudde olw'okuba ba VIP omanyi VIP ekigambo ekyo nali sikimanyi very important person nali sikimanyi nno nze nga sikifaako nnyo naye kati essaawa zino nange banange era si Mukama anampa kasente ngendako mu kivvulu boyi sigenda mu ordinary sokolinde nawe ogenda mu bivulu sente ze sirina naye singa nyinamu kasente abasumba nabo bakuba pate bagenda bakirabinga kati gwe manyi bivulu bya kirabinga kyokka tikyembadde manyi kati bivulu ki kambabuulire nze oba nkugambe ntya anyway bagenda tenyinza okugamba bagenda okujjako abatalina ssente kati ansoko mbulire bivulu ki bye tugenda bagenda okujjako ffe abatalina ssente
nange ndifuna sente ndigenda nentula mu VIP nogenda nolabako ba King Sawa nga bayimba ntula mu VIP ndigenda nentula mu VIP badde manyi nti bana abantu baba ba masitani tibakwatagana n'abagundi n'abasumba bw'obanga oyagala okuwangula sitaani kikwetagisako okulumba mu ntata za sitaani ensonga lwaki tugenda masabo ne tugookya obadde okimanyi nti nze Mukama yantumako ku kyalo ekimu nga nangamba genda otule ku kyalo ekyo osiibe ennaku 7 ng'ozikiza ekyoto ekikumiddwa kinene kuba kino ekyoto sikyabwa Katonda ate kiridde enjalasi ku bantu bange neŋŋende ennaku 7 nentuula somewhere napangisa nakayumba kyali kyalo nnyo ng'ennyumba yawo ya mutwalo eyo nno yesingamu bulungi ennyumba ya mutwalo ate sebo nabo balina protocol bapangisa myezi 3 nensasula emitwalo gyange egyo 3 nenebyako omwo nenyingira omwo ennaku 7 nga sifuluma naye ng'emmanju wange waliwo essabo ng'akawoowo k'ennyama kampunyira baali banga basala ennyama obwenge taaba ng'awunya najja n'ayingira n'eno munda gye ndi naye nga nze ndi mu kusaba awo kwolwo ennyininyini ne bafuna olutalo ennaku zange zaali zigenda ziggwako ne wabawo olutalo lwabeerawo mu ssabo ne balwanagana ne beefumita amafumu befumita amafumu esabo ne baliggala polisi nejja ne liggalawo era omusajja ono okumanya nga yalina amaanyi emisango ginene wadde polisi yagiggalawo naye tebamuvunaana naye amaanyi gakendeera era teryaddamu kututumuka nakuddamu kufuuka ly'amaanyi essawo yakola awalala naye tebyaddamu kukola nga yali abikoze lyali ly'amaanyi kati obadde okimanyi nti abasumba abakyaza abasamize mu makanisa gaabwe obadde okimanyi nti abasumba abakyaza abasamize mu makanisa gaabwe baleeta amaanyi aganafuya akatuuti ekanisa nenafuwa negwa era ogenda okulaba nga ekanisa kuliko omusumba yennyininyini agisumba nga ayambadde kalegingi kamusibye kati kati naffe ng'abalokole nze waliwo abalokole bangi babeera mu lukiiko lw'ekika nankubira essimu n'agamba musumba kati Wakaba ataddewo okusamira batuyise wabula batugambye buli muntu atagenze eyo tagenda gabana ku byabusika mugamba yambala gwe ogenda oli musiru nga bagenda kusamira kuba nsaasi nomuwayo naye agende ku mugamba yingira mu kusaba n'okusiiba ogenda otuule omukyalo omu yampa obujulizi yaŋŋamba we yagenda n'ayingira mu ssabo ne bayita emizimu nga tegirinnya nagamba nti kati wejamala negirinnya ku musajja omu negigamba ati mumufe mulimu ako omuliro oyo omuliro oyo nagamba nvaako nesonyiwa mu linnya lya Yesu nesonyiwa kasagala mu linnya lya Yesu n'omuzimu kolye ku mutwe gumuvaako n'agwa neyeebaka kati we baavaawo ne bategeera nti waliwo Katonda era ne bamuwa omulimu ogw'okubeera nga ye administrator w'ebyobugagga biri naye yali abifiiriddwa obulokole we tulokoka tugattamu tulinamu akantu akalala ke tugattamu nga kali nnomo nga kakisiru kaba katya we tulokoka tumanyimu okwesiriwazaamu baba nagamba nti olirinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa nazo teziri batuusaako bulabe lwaki sisobola kugenda mu kivulu n'entula bwe nti n'ennafuya amaanyi ga sitaani agatambulira mu kivulu muli munda kati mwe mugenda mu njogenya ng'ogenda mu kilabu just kukkakanya mizimu gyayo ffe batusindikira ba devagenti mu kanisa najja n'atuula gwe lwaki tobeera devil god agenti wa god nawe oli agenti wa god nawe osobola okubeera agenti kambabuulira ate n'ekirala enenjiri eyakati tegenda kukwata ku mutima gwa muntu n'ogu nga gwe buli kadde obeera mu kisenge kya waggulu ye kati abantu ogenda babuulira kiwo nga togenze bagamba nti banaye mu ndongo waliyo okutamira n'okulwana n'okwefumita biseera ebisinga obungi n'abaweereza beetaaga mugendeyokko naffe tugendeyo ate n'ekirala nze Beni kye nyinza okugamba
omuntu kimukakatako okubeera puleya wolya waliwo omulokole omu yaŋŋambye nti nze ku mbaga yange saagalako ndongo saagalako satula music namugamba tandika okutambula nga weefumiseemu pamba mu matu agatukubezi Yesu nakati sawundi wanene waali just wakuba buno obuntu bwaffe buli advanced oyinza obutamuwulira ng'avuga mu buno busawundi naye wali amatu tegayina ndali lwaki tegamuwulira lwaki togagaana okuwulira olw'okuba oli mwoyo nnyo kati kambabuulire bino ebiro bye tulimu bw'obeera ng'omanyi ogenda kusaba ng'omanyi ogenda kwetwala mbu olwanyisa sitaani nga tosobola kumulumbagana zikusanze lumba wali sitaani olwanagane ne sitaani spiritually. Bayibuli egamba nti mulirinnya mu misota n'enjabe ez'obusagwa ne zitabatuusaako bulabe nga kyetegeeza nti waliwo ebiro nga tokyalina wakulinnya wabula ng'enjaba ey'obusagwa ng'ekibi olina okitambuliramu okkiriza oba ogaane eno Uganda mwe tutambula n'abakazi abeeyambudde nga tebambadde nga bali bute Mukama kaali kuwako omukisa oguyita mu matugga mu kiro waliwo wansi awo bayita ku Widi Basoni saidi zaawo mwana wange kulwese muto abakazi babeera wali nga tebambadde yes even mawulirawo ebbanga eriyise mabegakaawo baalaga amawulire bakadaama bani bamalaaya bettinga namwawo ne wafaawo omuntu obadde ogamba bamalaaya anti be bali wali babeera tebambadde ate amaaso tegalina ndali Lumumba mpitawo ne switi atu wange kulya kanyama wali bambala buno obupale buno obulina oluwuzi kati tukumbane mukyala wange twambuka nyenda okulaba bwe nti kati jjukira olina okwegumya mukyala otalaba nti nno olina kyolabye naye eriiso likusikiriza loddamu n'otunulayo eri kambabuli waliwo ebintu by'otagenda kwewala waliwo ebintu by'otagenda kwewala mu nsi muneeno naye ekigenda okuyambako kiki maviivi ate nno kati kino ekyo n'omwenge ne weweerimba tosobola kukidduka tosobola kukyewala wabula wookiraba olaba ng'omukazi ng'ayambadde kano akalimu oluwuzi n'okalaba mangu dduka kubanga wootaweera omubiri gwo genda liyakitinga oli muntu era ekyo kyoli kwenenya dduka ekibi ky'obwenzi egwe nkubulire nalaba omukazi kati mukyala wawe naalabira ddala nga ndabye naye kakati erisire omutima gwange nga naye ndabye oba sirabye omulabye nti abantu siteninangamba ati abantu naye nga tebakyalina nsonyi eno yensi mwe tutambulira tokyasobola kwewala kulaba kibi tokyasobola kwewala kubeera mu kibi naye kyolina okukola kyeki kwe kubeera nga buli kadde osaba ate ng'osabira abantu bano abantu gw'omulaba nga yeeyambudde ali bwereere naye tomanyi maanyi gamukozesa ayinako amaanyi amalala agamukozesa mirundi emeka gy'otuula makaago n'ozikiza ebyoto by'omubi waliwo omu yambuuza nangamba naye musumba ozikiza ebyoto by'amadiini kyeki yambuuliza mu kyaki twali nga tuli mu intercession nengamba nzikiza ebyoto by'amadiini ebivugira ku kitundu ky'ematugga nzikiza ebyoto by'amabaala ebyoto by'amaloogi nambuuza naye ebyoto by'amadiini amabaala go nkiraba naye ate amadiini lwaki ogazikiza neyerabira nti waliwo eddiini ekyoto ky'obusiraamu diini ekyoto ky'obukatuliki gye basinza ono katonda w'omu nnyanja goddess of the sea abakatoliki basinza ye Mother Mary oyo badde manyi bategeeza maama waagundi wa Yesu ani akulimba lwaki bamukola mu kala ya bbulu gwe tolaba nti nno wayambala kala ya bbulu abeera avata kala ya bbulu yaba avata ye n'ekirala gwe waliyokko n'olaba we yali afaanana nga yali wa bbulu ng'ayambala bwatyo ne bwatyo lwaki bamukola mwe bakya basinzisa ebintu bye mutamanyi kambabuulire
Bwobeera mu nsi muneno ng'okyatambula n'ensi eno nga teweebise mu ndagano y'omusaayi zikusanze wo ng'abaana bo mu ndagano y'omusaayi gwa Yesu Kristo tozaalanga mwana n'omuteeka mu nju n'osirika busirisi twala omwana bamusabire twala omwana omwanjulire Katonda omwana abeerewo nga kwegamba ali bulungi kubanga abanyabo ne basseba bampuliriza ebiro bye tulimu biro bya luvannyuma sitaani agenda kwogera amagombe gagenda kwogera naye Bayibuli egamba nti wegibanga emisingi gizikiriziddwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola banyabo ne bassebo siri wanene okubeewaanirako naye ndi wanene okubategeeza Kristo ndi wanene okubateekateeka n'okubagamba nti you have to be prayerful olina okubeera ng'oli musabi abatulaba ku UG Now TV njagala bategeeza togenda kwewala kulaba bakazi beeyambudde togenda kwewala basajja balina six pack abasajja nabo beetega ensangi zino babakwana enaku zino babakwana baba beetega abasiyazi abasiyazi n'abatali basiyazi abasajja kati baagala bakazi abalina akasente abeekoleddemu ku bintu kati tosobola kwewala bintu ebyo na unless ng'ogambye Mukama n'otuula wansi n'ogamba Mukama n'omugamba Mukama ate kamagulire n'okwetega si kibi mukyawo obwavu obeera oli singa weetege okwetega si kibi naye ate si kwetega tuukirira omukazi omukwane gw'oyagala ng'ali mu kalakita zo n'omukazi n'okwetega si kibi ate kati oli mukazi tolina musajja buli akuwa ennamba ogigaana lwaki wamma nze kaakati nze ngamba bwe nti abantu nti ng'oli singo n'ofunayo omuntu akuyimiriza ng'oli mu kunoonya bufumbo awe tali mu kyaki yimirira bakukwane yimirira muwe ennamba omuteekeko searching 1 searching 2 searching 4 n'abesemuto we batyo bakola Beni totubuzaabuza bali singo nabo baba beetega bali betunda batunda boy wali kankunyumizeeko wewake jensula omanyi nange ensula mu kisaaka ati tusulayo nga bujiibwe waliwo omuvubuka aleeta abakazi ngamba oba beebo bajjeeyo semuto olowooza yaleeta oba gwe baleeta ate olina n'ekyo kirowoozaako okimanyi nti ye ayinza obeera nga yapangisa ennyumba naye nga buli mukazi gwaleeta ate omukazi ye yaba afuna mu mukazi oyo nga yafuna mu mukazi njagala kubategeeza abatuwuliriza abatulaba ku UG Now TV tulina okubeera prepared amagombe geeteesiteesa okulwanyisa obulamu bwaffe sitaani asitudde ebyokulwanyisa bye n'abyolekeza gye muli singa munaabeera nga temwekozeemu mulimu ne mubeera abasabi ne mwesonyiwa bino byemulaba nti simanya Satura Music mubi embaga egenda ne Satura Music akayimba ka love kalungi naye munnange abasinga temukagala bakubanga mulokole lwakubanga oli mulokole nze kineewuunyisa nze simanyi kale woyinza kuntwala mu mbaga nga embaga erimu tunakusinzanga Yesu moyo ate leka tuleke kupretendinga ebyaddala kuli kusomesa kwansi ne waliwo okusomesa kuli anointed ngera bwolaba nti ne mu kkanisa munda mulimu bannabbi b'obulimba n'abatuufu kaakati beera ng'oli covered kubanga ekyokubiri ekkanisa nabbi w'obulimba teyeewandiiseeko nti nabbi wa bulimba full prophet tekyewandiiseeko naye omutima ki gw'otutte mutima ki gw'otutte mu kanisa bw'obeera ng'otutte bintu sitaani ye mugagga ng'oze kunona bintu sitaani ye mugagga ajja kuwa ebintu obugagga oba osiriwalire mu kifo ekyo endowooza zonna zibeeraawo ogenda okumaliza atwera kyoyongeddeko banyabo ne baseba abampuliriza era abagoberera omukutu guno ogwa UG Now TV njagala kusaba osubscribinga osyalinga obubaka buno nkwegayiridde mukwano gwange sharingirako munno kubanga buno obubaka bwa magezi
eno ekiri mu ggwanga essaawa zino kigenda kweyongera bweyongezi tekigenda kukendeera naye essaala eri mu kuvuunika amagenda g'abasajja ekyokukwatakwata abantu just kyakatandika butaala essaala eri mu kuvuunika amagenda g'abasajja kino okukwata abantu waliwo bagenda okukwata bagenderemu mu kafuyo ako naye kyoba omanya kibeera ekintu ekya kimu byonna nga biwedde asigala ye Mukama kyekyama kyokka kye tuyina byonna nga biwedde Yesu asigala ye Yesu kana akavuyo konna agenda okubaawo kali mu kuteekateeka magenda mwe temweraliikirira simanyi na lwaki mulashinga mulinga abagamba eggwanga ligenda kuggwawo kati mwagala tukyuke kati ate tufune basiyazi topapa era kambabuulire ku ntalo zino ziri mu ggwanga mugenda kulaba nga gundi bamulumba mubadde mugamba nti Putin w'amaanyi bagenda mulumba mu nsi entalo zikyagenda mu maaso anti Putin bana bambasale be bazze ebimu ku biragiro bye bawadde ebyokusiyaga yabiganye bano bambasada abawe tiboyogeddeko mutandiko ebiragiro byagenda bawa bagenda sisinkana wanino muzeeyi ne kati bambasada bo batufugira batya ku nsi etali yaabwe anti bananyini tekinologi ate gwe tukozesa gwe tukozesa ate kankubuulyeko ekintu kimu n'akeera ku makya n'agenda n'agamba Trump nti kati nkwagala Uganda bakube tayinza na kubuusabuusaamu wadde omanyi lwaki kubanga bamuteekateekerayo omukoleya Kim Jong-un omulasa n'omuchina buli kadde ali mu kweraliikirira bamukima kati singa tagendera ku mateeka g'abaneeno bayinza omuleka ne bamuwa chapter 5 bano ne babawa chapter 10 najja n'amukuba kambabuulyeko abampuliriza era bagoberera omukutu guno eno waliwo n'ow'enyalemu gwe bagenda okunywa mu nsangi zino ennaku zino simu kikigambo oli okozesa n'oluganda olungi njimu bagenda munywa era kambabuulire zibasanze abaataakenga jeno inaligumite ne jeno nedda nze ndaba nga jeno aliko esa obusungu obw'amaanyi kubanga omuntu balina omwogerako olaba nze saagala Museveni anti ekyo bakiyita kutakula mu kalevu olaba saagala bakiyita kutakula mu kirevu kya musajja n'ojja mu kimaanyi n'omudda mu birevu baba anyumirwa ateekawo ng'embwa anti kati oli tanyumiddwa mbwa nkambwe zanyumiddwa bya mutakula anyway bana abasajja nze nakoowa omanyi lwaki mbadde nnyo okusayidi ya jeno olwaleero bakuwadde ku sente ate ziriwa naawe singa bazimpadde beeni nja kubuulira njagala nkubuulire olunaku lwe bampadde kasente nzijja yo mmanyirawo kubanga okimanyi we tuba tulinamu akasente tulya mbizi ate tuludde olya embizi kati tuludde ogirya we tuli kafuna tuli kalya nga katuweereddwa gavumenti kasa kabeera kakagambo non-refundable money tetuyikujugaa tumuziziye kubeerako waliwo zibeerako refundable basobola okuwa akasente nga olina okazzayo oluvannyuma lw'emyaka 10 naye fe twagala sente nga zirina refundable era azirina azireete badde manyi wewasaba akalimo k'ogundi ak'okuzimba amasomero bakuwa ku sente tebampanga wadde abasajja oba tebabiraba naye nga anyway by the way twale omukisa guno eno okusiima gavumenti balaba bye babavumbye naye tebalaba bye gavumenti ani minisita wa UNURA avunaanyizibwa ku makubo kukola makubo bamuyita Jeno Katumba Wamala tebamuggyako gyaliko tebamuggyako wa minisita obwo gyaliko wabanga yeye sente toziridde aziridde toziridde azimbye enguudo ali muzimba lwakuba tumusaba akwateko ku luguudo lw'e Mubende mpaka Kasense
nawuliddeko mbu bagenda Luzimba azimbye enguudo ate kyasoose okukola kyabadde kyamagezi nnyo. Asoose ali mu kutayiza kibuga, ali mu kutayiza Kampala Wakiso Mukono. naye olunaku lwaleero simanyi oba bakuyisizaamuko okubaako ekirungi bakisiima beni wakwa ndiera kati mwabatambulira ku bigere mwabalina okumanya jjaamu oyo mu taxi. Naye obadde otambula okuva ematugga wano eno okutuuka mu kibuga ng'otambulira kumpi essaawa 4 era zezi mujjaamu mungi lwakubanga naye essaawa zino eno bali amakubo gonna ga shortcut agatuyisaamu bali mu gakola gonna buli limu osanga liri bize. Tulina okusiimako ku bantu bano eno si kaaki bakoze bulungi. Just nze Uganda kizibu kyenjirabamu kiri ekyo violence yakuba abantu nakubasiba na butakeera ku makya nabagamba nabawa amagezi ne bagamba kati olaba nga Anita wabadde yeteesiteese mumutuuze wansi afugemu ebisanja 2 mulangiriye nti etteeka lyefuga ebisanja 2 afugemu ebisanja 2 gundi amwesimbeko first daughter amukuba akalulu naye afugeyo 2 baddemu bafuneyo omulala awo mupiero yu tumanye nti kyekyo we mutu kyanze kiwedde naye ate mutukuba akalamba like temuyina nsonyi mutukuba. Bobi Wine Biden naye yayogeddeko y'abantu agambye ali kujja komawo bitwabikowa anyway oyisiza mu muntu wagamba beni nsonyiwa naye omusajja nali njagala ajje ku nnaku z'omwezi 12 nange nali nja kuyimusa piki yange eyo ngisumuleko wano ekizoosi naawe olumbe ekizoosi nkikanyuga eri ejjenge etulika bweti ntekeko ogupande gwa Kyagulanyi ejjenge etulika naye twalina natajja nalinda omusajja kati ekironja ndaba ka video ka AI katunulya bwete sika AI era AI bakagatta nalabira bwenti naye akati bwe nali kakatunulira Mukama naŋŋamba nempaga neŋŋamba aha kiwedde omusajja ayingiddewo kati Mukama ambanka nketegereza bwenti naŋŋamba jjukira luli Bobi Wine bamukwata nga yakaveewa ng'ava ebweru ne bamukwatira ku airport kati onoonya ku vidiyo ezo ne bamuvuga direct mpaka waka onoonya ku vidiyo ezo nga byadda engoye yali ayambadde zennyininyini zezino nga akasajja kano naye kati wulira waliwo essaawa zineno Bobi Wine ali Canada ali mu kuteekateeka nkyukakyuka ya Uganda ali mu kutambuza mirimu gye anti ejja okukyusa Uganda sijja ekyo gy'alina teeka ebigambo bye mbagamba mubibuusabuusa oba obyagala oba tobyagala kankubuulire oluyo mbuuziza ekibuuzo ekizito nennemu kikubuulira nze nalonda Kyagulanyi era ensonga lwaki namulonda kubanga ye omuntu yekka avuganya Museveni eyaliwo ate nga nze njala Museveni akyuke obanga CDF yazze mwaniriza naye azilonga azi muntu mulala ate nga muvubuka era nze nakeera ku makya CDF neyesimbawo ne muzeeyi nkawa CDF ga Katonda muggulu muwa akalulu ate ono gwe bakutte Lukwago niyesimbawo ku muzeeyi nga yalemera kubwa road mayor oli muyaye ate wagwa ku ntebe y'owa president ayinza ogivaako najja ntabukirawo najja jjukira ye talina gasiba talina mpingu era najja neyesimba okuba president bwati ngambirawo abantu banaye mujjukire omusajja yalemera kuwa road mayor ffe twagala omukulembeze agenda okujja agenda kulangirira ebisanja ebya mbajjukirizaawo omanyi bannayuganda mwerabira kyekiva olaba nze webamukutte kyekibadde ngamba bamukutte nze kyansanyusizzaamukko lwakubeera nakyo kiguumaaza buzannyo bwabwe naye kyansanyusizzaamuko kitya yagamba wa opposition omuntu wa opposition lwaki weesimbawo ebisanja ebisukka mu 2 nkiva abanze obukulembeze bw'eggwanga tebukyantwala ina budde nsabira Mukama ayugumye ebisenge by'abasajja abo abali selfish abakube wabanga jeno wange
mukube mu linnya lya Yesu wabanga muzeeyi amukube mu linnya lya Yesu Kyagulanyi abakube buli muntu amanya agenda kujja lemere ku bukulembeze buno abumaleke ebbanga musabira mu linnya lya Yesu akubibwe soko sigula batulaba kubanga amanyi ndowooza abatulaba time ekyaliyo entonotono kuba nkyalina obubaka kale baawe njagala okubagamba banyabo ne basebo temutulabanga ebiseera ebisinga obungi tuseka ne mulowooza tuli basanyufu muli banyiivu mwanyigira Katonda mwanyigira leka mbabuulire abatulaba era abatugoberera zibasanze mu abayisigamye ku byokulwanyisa eby'omubiri amasasi gagenda balya bagenda batwala mu basement kirizo bogane ogenda kwogera olunyankole naye ate singa oyimirira ku mavivigo n'ogamba Mukama n'omugamba nti Mukama jawo mujjeemu omutima ogukalubanga ojjinja omuwa omutima ogugondange ogw'ennyama oguli soft Mukama agenda kukwata ku mukulembeze oyo akkiriza oba agaane Mukama agenda mukwatako era agenda beera nga akyusa obukulembeze mu mwoyo ne mazima njagala kumaliriza nga nkubira omulanga abasabi b'eggwanga Canada abali Uganda abali Saudi Arabia abali mu nsi ez'enjawulo abali Kenya Rwanda tusabire eggwanga ensonga eno eyo egenda okuvaako emmanduso y'okukyuka kw'eggwanga ey'okukwatakwata abantu egendere eddala mu maaso tulabe enkyukakyuka endala Mukama abampeera omukisa ate egendere eddala mu maaso bakwate abantu babakwate anti abalwanyisa omubiri babakwate abalwanyisa omwoyo mulwane musabe essaala Mukama atulaga obukulembeze obulala nsigadde nze Kango Enjoga Abdyeri tusaba obuyambi bwammwe ku Rock Foundation abaana okusoma Mukama bawe omukisa mbere bulungi enaba yesimu ku bakwezi ziri ku Yugi Now TV bajja beera bakutuusa gyendi mangu Mukama bawe omukisa nze Kango Enjoga Abdyeri mbere bulungi mweraba yenze BNK 256 go badde otambula naye okuva mutandikwa omulabi wa Yugi Now TV webale nnyo kutufollowinga oba kuwatchinga video eno from the beginning paka mu nkomenkero kimanyi wabaddewo ebingi byoyigidde mu gundi mu video eno otanaba kusubscribinga kweno account eya Yugi Now TV nsaba subscribing ate gwe wasubscribinga Mukama akuddizeewo kankujjukize nti omusumba alina Rock Foundation eno erimu abaana abatalina mwasirizi nga kwegamba gwe ondaba gwe gundi omuzungu akola gundi like ayamba bana abaana tewali muzungu asobola kuyamba bano baana wabula gwondaba gwe olina okwakwatako konna oba olina kitabo oba olina kyonna naye nga in case kisobola okuyamba abaana bano babeere nga babeera mu bulamu obweyagaza osobola okusituka nakyo nobeera nga okiwaayo obadde otambula ni mwana mulenzi amanyi kudako nga BNK 256 kamberekereze baagala nnyo bye. Yugi Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. Yugi Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 Yugi Now TV. All rights reserved.